yayongeddeko 10 eddala kitegeeza liri abadde lirye lino lyabakadde era ne Nante za Rehema naye n'ayongera n'ajja n'olukyolaba Burhani Nadduli Halima Wanyala Halima Wanyala n'abalala ne bajja Farida Nantege n'abalala so awo njagadde ako eyo ripooti njikuwe Sheikh Shafiq Mafo kati sebo gwe atudde mu driver seat Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadisi jina badde nsoma egamba man kanat ad-dunya hammahu omuntu buli lwobeera ku nsi kuno ng'ebigendererwa bye byonna otunuulidde ensi agamba sallallahu alayhi wasallam Allah addira edduniya eno bw'ogiwa obudde n'obeera ng'ebigendererwa bye byonna gy'otunuulidde Nabiyyu sallam agamba ja'ala Allahu faqrahu bayna aynayhi nga Katonda addira obwavu nga buteeka mu maaso go ebigendererwa byo byonna ebibeera nga biri ku nsi nga Allah naye addira obwavu nga buteeka mu maaso go wafarraka alayhi shamlahu ensonga zo zonna nga zawulayawulamu ng'obeera mu kutuyana kutoba bagamba kuwaayo toyagala mmanya ge obulamu bwonna otunuulidde ensi n'agamba nti walam yatihi min addunya illa ma qaddara lahu ate ng'era tosobola kufuna ku nsi kuno gy'owadde budde neweerabira Allah okugjako Allah kyakutegekera n'agamba nti waman kanat al akhiratu hammahu buli lwobeera ku nsi kuno ng'ebigendererwa by'otunuulidde enkomerero ja'ala Allahu ghinahu fi qalbi Katonda ng'ateeka obugagga mu mutima gwo kugamba bw'obeera nonga gwe bw'olaba bw'olimoga fogwa mwegira kuggwako nga siwaddeeyo ng'ekikulumya omutwe byebyo Allah nga naye ateeka obugagga mu mutima gwo wajama alahu shamlahu n'ensonga zo zonna Allah ng'azikuŋŋaanyiza ate era Allah kyakkolera ekirala bw'amala obbikolera byonna wa ataituhu duniya wa hiya raghima nga n'edduniya Allah agikusembereza ng'ejja yavula yokka buli lwowa edduniya obudde yeyo akhira nga yeyongerayo buli lwowa akhira obudde ng'edduniya yeyongerayo kati olina ssalawo kimu tuli batugamba nti tuli baana ba dduniya oba akhira edduniya n'akhira birina abaana kati abantu balwana nnyo babeere abaana b'edduniya kyokka nga batukubiriza nti mubeere kunu min abnai l akhira tubeere nnyo abaana b'enkomerero omwana w'enkomerero yasaddaaka omwana w'enkomerero yasiiba yawa zaka yagenda e Makka yayamba abatalina yalabirira bannamwandu tubeere abaana b'akhira omukisa gwa Ramanzaani muganda waffe atulaba guzze lwana ofube olabe nga Ramadaani eno teggwako okujjako nga naawe n'ebyenjawulo by'okola ng'okusaala ng'okusaddaaka ng'okusiiba qiyamul layli n'okwerekereza mu Ramadaani muno beera mu bantu abayita abantu basibulukireke ewuwo kale ne bwe baba tebazze wuwo ate ne bwe tuba tusiibulula era siibulula bantu batuufu abantu ajja mu salaamu basiibulula naye nga be basiibuludde si be batuufu abagenda no yagize biki n'alya emmere n'aginaabamu engalo kiri kyokka ebifi kati ebyebifi bye banaabyemu engalo waliwo abinoonya abantu baffe gye bali nga ye futaali tayagala mmanya ki kyomuwadde oba kawunga oba ki okusinza ku bwetaavu bw'alina naye gwe osibulula bantu bawula na muceere ani gwaliisa guno onalabika kayiso ntayinza kuba gundi ono ne basmati amulinamu emitendera kati ono Mahmudu ono gundi kati abo si be batuufu b'okusiibulula abantu abatuufu ab'okusiibulula beebo abatamanyi na kumanya tebawula na muceere yamanyi muceere teguba muceere oba basmati oba gutya yawulira guwoma kyekimu oli abeerawo ng'asibulukanga n'amayinja agagayizaamu nzikiriza Sheikh nate nziremu okubategeeza nti alina kyasaddaaka kati kiweereze kati kyonna kubanga tusigaza eddakiika 5 zokka kakati eddakiika 5 ezo yita ku MTN nyiga star 165 star 3 star 315 865 hash onyige yes awasigadde wanguwa kubanga ogenda kunyigamu amount ate ne piniyo so MTN nyiga star 165 star 3 star 315 865 onyige hash ebisigadde byanguwa owa Airtel nyiga star
emu 85 star 9 star 43 42 989 hash onyige yes oba okay oba send oba enter egenda kusaba amount teekamu onyige okay ekusaba payment reference wandikawo erinnya lyo onyige okay ekusaba pin ogiteekemu shaka mu dakiika zino ennya nsuubira ntindo kati tugambe nti ajja yenna gwesoma anti omulimu hadisi egamba etya innamal amalu bilkhawatim omulimu allah agubala ku nkomerero kakati Zahara and Mr. Singh oba Singh katongole paminda simanyi naye guys Zahara and Mr. Singh emitwalo ebiri Hajara Nabaka omutwalo gutuuse Yahya Mukibi 1000 Hajara Nabaka Nakato 1000 Zahara Ziyada 1500 Arafati Iga 3000 Mariam Nanyanzi 5 Joy Mukanza 1000 Yazidi Rwechungura 1500 kale katulabe nyiga star owa MTN nyiga star emu mukaga 5 star 3 star bisatu 15 lunana nkaga mu 5 hash onyige yes ekusabe ebiddako amount n'ebirala byangu owa Airtel onyiga star emu 85 star 9 star 43 42 989 hash nonyiga yes oba send oba enter nekusaba amount n'ogiteekamu bw'omaliza ogiteekamu nyiga okay ekusabe payment reference wandikawo erinnya lyo check katulabe era twagala obategeeza tugenza okuwummulamu nga saddaaka gye muwaayo y'abazadde bammwe nga tuweerayo baani bazadde baffe allah bakyakuwadde allah be yajjulula ng'oziteekayo ogamba zino si zange nze ndya futaali nze ndya ddaaku goloza mama wo mu kinnya gyali alyaki Howard Kwizo 15 ne Yasin Eke 15 buli alina ky'osobola okuyamba omuzaddewo oba 10 oba 5 oba 20 gwenga okigamba kino nkikola lwa maama wange lwa taata wange waayo allah omugagga nawe ajja kumalira ekyo tukikole allah naffe ajja tusiima kojja wange atuuse Haji Isa Ali Mwonge aze emitwalo ebiri onono ye chairman wa Masjidi Ulama wali ekiwanga namanve wenyini awali mama utwa muzika mama ali wano kiwanga ali awe namanve esebo tali butambala tata yali utambala kakati enyini ate ono chairman Sheikh Mbogo kakati ateranga jukira nti ejjume esemba y'omu Ramadan insha Allah kyanaku era yali nganda Sheikh Mafo yabasoma khutuba eseme mu Ramadan naye ne mugata agenda kubeera Makka siri abawulameeyo so naye bw'atyo atuuse Farida Namubiru naye najja ne Muzaffaru naye bw'atyo n'atuuka njagalayo abantu 10 abaseme mu ddakiika emu ate kisoboka abantu 10 oba oleese 5 oba oleese mmeka oba oleese mmeka gwe kasita otuuka nga nkusoma number 1 ye Layati Ziwa 15 oyo atuuse ninda number 2 kubanga obudde bwo bugenda siwe kiri na wano waje omitaji minawa nkwano gwange agambe ne mutemuhumula ntegeno TV mbalaba yomomoyo Hanifa Nakabuye 10 naye wuna atuuse abo si babiri njagala hawokusatu byansi Muhammadu ogambe abantu ameka 10 abo basatu nafuna ku basatu tulinde obudde bugenda basomere ye namba shukran kato ye namba 4 15 shukran jidda noza kali ukareko kulinya lye shukran jidda abo siba meka siba shukran webale Miriyo Latifu 2000 abo batano mbuzayo batano abaya batulaba Sanyuka TV tugenda namwe basibula waayo omulimu Allah agubala ku nkomerero yago kati enkomero gye twatandikidde Allah agala alabe bana abasembereyo ddala bana mu abatulaba omukaga gwa Ramadhani guno gwa kusaddaka zino sente zo zaki za kuzima muzikiti gorengera mu nsonda zaki za gula limbo otuzika abantu bafa omukaga Nakalanzi Fatuma 13 omusanvu ye Akram 2025 owomunana ye Muhindo 10
kakati mbuze babiri bagenda kujja bajje tusiibule ow'omwenda ye Adia 15,000 wabulayo omu kolamu ku TV kolamu ku bidia oyongezeemu linogera ow'ekkumi ye Nasiba Nabwire 12,000 atuuse kakati nze mba mpeddeyo era ndaba nti kyekyo kyenneeyame Sheikh sigosiibula baganda baffe mwena abatulaba barakallahu fikum mwebale kubeerako ebbanga lyonna mwebale kwerekereza mwebale kusaddaaka mwebale kusiiba byonna okuwaayo si bugagga si mumusinga sente naye obugagga bw'omutima katonda bwabukuwa nabbi yagaaso sallam wa innama alghina obugagga obusinga ghina nafsi bugagga bwa mutima mwebale kuba bagagga ba mitima nsaba katonda abawe n'obugagga obw'essente akkirize n'okusiiba kwammwe n'abantu bammwe ebbanga lyonna wala hadha barakallahu fikum wajazakumullahu khair allah batukumire amin Ali Mugoya Sanyu Saidati Aisha Nakisekka Nasiba Nabwire temuga nti ate ffe atulese nga tutwogedde naye alhamdulillah bwe tutambudde tugenda Kezaala Juma naye bw'ati atuuse ate n'abantu basigale nga bajja oba misana oba musigale nga muwaayo kati abana baagala owaayo mu kyama nga tebakusomye kozesa mu kasoogo Hawa Nakanwagi naye n'atuuka alhamdulillah ku Salam TV tuli mu kweteekateeka okuba nti nno tufuna program Omukeeze ku Sanyuka TV tuli mu kwetegekera okuba nti nno tufuna program Morning Express so nsuubira nti nno kakati buli omu kyekiseeruga nti nze kati ngenda ku Morning Express nze ngenda ku Omukeeze oba ku NBS ku Morning Breeze ye Sheikh Shafik Mafo gwe tubadde naye olwaleero tiimu nnene ebadde ekuweereza ekulembeddwamu Muhsin Kalisa Haji nange munnange musajjawo Alhaji Abdussalam Ali Kinobe bwe ntyo mbadde okuba nti nno nkusomera amannya ate n'okuba nti nno gamba bufunze nze obadde n'ajati kwambuli oyo ajaji akoli Sheikh tubagaliza olunaku olulungi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.